Bagalwa balungi abeekumira kusenga face to face mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero nina akapya ke njagala okubasomesaako abaami sembera wano eno. Gwe omwami ali eyo ng'obadde totuusanko omukyala wo ku ntikko tomuzinangako n'omuwulira ng'avaamu amaloboozi ag'enjawulo. Omanyi abakazi waliwo okusikina kumulaba nti naawe omukazi asikina naye byasikina mu butuufu ddoboozi lyakola lya kifere naye omukazi okyasobola okumutambula n'asikina nga byasikina byaddala nga si yabituma oba binyuma oba tebinyuma naye nga si byakwekaka ng'ebintu byaddala. Kakati no oba tokifunangako tokya experiencingangako ate era omukazi bw'omuteeka mu kasitayiro kano oba ng'okozesa akakodyo kano tatera kutokukala kubanga omukazi gyakoma okubeera n'obwagazi gyakoma okubeera ng'anyumirwa tatkala. Ebimu kubikaza abakazi kubula apatayiti kwebowa kubeera nga tebimunyumira awaba agenda kala naye bw'aba ng'omukyala gw'oliko mukwano anyumirwa by'omukola kizibu nnyo okumala gakala. So kakodyo kikaneno kwe tukozesa anyway kansooke mbabuuzeeko mbaniriza kusenga face to face simanyi banna babuuzizza dda kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okumpuliriza okundaba nsiima bwongerwa. So bw'oba oli mu kikolwa ne mukyalawo ng'osoose n'omuweweeta bulungi nnyo n'omanya nti omukazi mutadde mu muudu kubanga tebijja kukolera ng'omukazi tomutadde mu muudu ali mu muudu bulungi bw'omuteeka mu kamissionary mulekeraawo okubeera in fact ne webanga si missionary naye nga style yonna yakubeera ng'omukyala omwebasizza like nga yeebase ku mugongo gwe ng'atunudde waggulu wettanire nnyo okukozesa piro ezo abakazi baziteeka ku bwiti siziteeka ku buteesi mutwe nti gwe mulimu gwokka piro gwekola nedda mukwano ojja kukwata piro eyo ogiteeka waneeno wansi w'akabina ke olaba wakati wansi w'akabina ke n'eyegundi n'ekiwato awo ku pelvic awo oteekaawo. Bw'omuteekaawo lwaki piro tugyetaaga omukyala bw'aba abadde yeebase ng'atunudde waggulu nga ye alayinza on a flat surface nti yeebase ali flat bw'oyingizaayo omukira guyina engeri gye guyingirayo naye gubanga gwe basimbye omusimbe naye ate omukyala bw'omu elevatingamu kati ne waba oteekayo piro n'asitukamu ayina engeri gy'agikutunuzaamu oba gy'agikuwera mu position mw'osobola okutabaalira bwe tuyita akabujjambulo ng'osobola okkakuwonako. Ke kamu ku bufo obuli mu nnabunnya y'omukyala obuleetera omukyala okubeera nga yeeyongera obwagazi abeera awoomerwa by'omukola ate anyumirwa. So singa akafa k'osobola okkakuwonako kituufu ng'oli mu styles endala oba ki naye bw'oteekayo piro omukira guba gukoonera ddala ku kisenge waggulu kuba kali waggulu wano ng'ewali ekkundi kati guba gukoonera ddala waggulu ate bw'oba omuzina n'omwebakako n'osembeza oba tugambe ntadde mu kamissionary n'omwebakako n'okakasa nti omukira ogusindise paka munda ng'omutadde mu position gye njogedde ogenda kwesanga nti ogenda kuba omustimulating emirundi ebiri nti ogenda kuba muweweeta omusino nga tokimanyi ate nga bw'omuzina kabojjambulo bw'okatakula mukwano. Awo omukazi ne bw'aba nga abadde tamalangako omukazi ne bw'aba nga abadde nti olumuzina lutuweemu ng'atoba manya olumuyingira dakika 5 ng'akala ajja kubeera n'amazzi era ajja kuba takala. Maama mpozi ko ng'aliko kikyamu kuba waliwo abantu be nabagamba nti bo in their genes oba mu genes zaabwe bakalu tewali kye tusobola bakolera nga kiri mu family kiri mu genes kiri genetic nga bw'olaba nti waliwo abantu nga balina endwadde ziri genetico waliwo abantu nga nga kiri genetico tewali kye tusobola tukikolera naye bwe kiba nga si ekyo nga talinaamu na birwadde bimuziyiza kubeera ng'afulumya amazzi omukazi ajja mwogeza ennimi mukwano ajja kutenda obuzibu bwe tulina gwe omukazi omwebasaba basi flat n'otandika okusima juju n'olyoka n'obafunugula nga tewali kyawulya naye gwe n'ozina omukazi ng'omulala tewali kyakyukako n'otabaako kooyiiya. Abamu abeerawo n'abamu no babalimbalimba ne basikina naye omu abeerawo bubeezi abunaakutunuulira butunuulizi ng'agamba yamanyi kati ate nze lwaki mbeera neekalakaasa mbu simanya mbu nsikina nga nebyensikina tebiriiyo ate oluusi ne muwagira kubanga aba mutuufu lwaki aba asikina nga byasikina tebiriiyo alina okuba nga byasikina byaddala biri kwalaali. So omukyala oba oyagala okubeera nga omuwoomerwa ng'ate naye akuwoomerwa kozesa nnyo piro ne kasitayiro akalala obeera ng'akola ka X era nako omukyala omuteeka piro wano mubanga abakola X
like wa bakambulire noberanga like obulimu across naye najja naye bakamu ngalinga alimu across kati nogatta n'omusika n'omusembeza ku wakati wo n'okwata ekigere ekimu ne kibeera wansi cyane kibeera waggulu kati ekigere kyo kino ekimu ekisambi kyo kijja ne kitandika okubeera nga kimuweweeta akajanjalo ng'ate eri bwomu mukazi ojja mwogeza ennimi mukwano ate ako ko kakambwe kasitayiro ako kaka eyo sala bagiyita x by the way nali gisomesezzaako bati saagisomesa nga mbagamba kozesa piro bati bw'oteekayo piro mukwano ojja kumbuulira wabula nakyo kyemuba temwerabira nti omukyala bw'oba nabagamba nga omuzino oba nga muli mu kikolwa kozesa ku mikono gyo tobeera awo just kubeera awo bagambye nti kasana taddeyo piro digidigi no tambuza emikono munoonye omukyala munoonye abeere nga obwagazi buva mu buli ango eno bw'omuweweeta ku bbere eno bw'omuli eri wansi eno bw'okolaba oti eno kwegamba atabuka n'awulira ng'alinga ali mu bire olwo no lwajja okubeera ng'akutenda oba ng'akwawula mu basajja enwaŋŋuli bino bye babagenda n'atagala eno n'eri nabagamba nti mwewale nnyo omukazi okuwebaka naye omulundi gumu n'atadda n'atandika okubuusa emyala n'otandika omukubira essimu omukazi kasita abeera nga bw'atyo bw'alimanya tewamuwoomera tekiri kummwe mweka abasajja mumulowooza nti mmwe mweka abasalawo nti ani awooma ani atawoomye nti munnange nze omukazi teyampoomera nedda mukwano nammwe temuwooma era bw'oba towooma omukazi takuddira atandika kubuusa myala atandika kudigiza kwegamba tubeera nga weewuunya kiki nga bw'aba anajja olwayagala osooka omwagayirire ate ng'akimanyi nti agenda kukima kasente ng'aba tagenda kukimayo kasente tojja musuubira tojja mulabako muzikiriza enkoma wantu temwerabira subscribinga kulikinga n'okusharinga mwena abeeko mina kusenga faith bana I really appreciate nsiima nnyo obudde bwammwe bwemumpa nsiima bwongerwa saba mukama abampere kye musinga okwagala abanjagalire mubeere bulungi temujja ng'okwaba sharinga siina kyensobola kuba okujjako bagamba thank you so much mwena abali ku WhatsApp group yange nga you are very patient with me because I know sibeerayo sibabuuzaako sijja but you guys are patient mubeerayo you love me regardless banange nange mbaagala nnyo nga gye nkomeza mubeere bulungi mweraba temujja ng'okwo yeah.